first of all, ennaku zino, of course, there is this saying of numbers ziri wansi. No people are doing well. Someone give me an example. No views is aromatic is agua. Yeah, nature can go chalaba. Now I'm another Faruko Zagua. Not too longer. He's doing well. He's doing well. Nangama now to look into your circles. How do you perform? So Saimo wentandikira nti omuntu agamba nti views zikendedde olwa abantu olumu okutuuka ne bakoowa amazima gagano. Saimo, we try to soma drama and film, twasoma ku kintu kyabata performance. Era batuwa examples ezaali zitwali tulaba nako. Ne bagamba nti obeera nga olina gy'owangalira ku mizigo. Kitegeeza ku mizigo neighborhood ebeera n'abantu bayitirivu biki abalina conflicts ez'enjawulo ne muwulira olutalo ku neighborhood oba ku neighbor nga balwana. Okyemu ffenna abasinga tuvaayo ne tulaba olutalo olwo paka wejje biggwera. Bino aga Katonda mu ggulu sisobola kukulimba nti bisobola okuggwaawo. Kyekyo nagambye nti don't hate the players, understand the game. Tomuzanyo gwe tulimu gulinyango ogw'omupiira muyingira mu kisaawe. Mulimu agenda okuzanyisa ettima ateme. Mulimu agenda okubanga wakawoowo Neema ayiseeko ebirungo. But at the end of the day bonna nga beetaagisa mu kisaawe. Ojja kwetaagayo ko kwatema Cannavaro Fabio oba Jojo Cherini ojja kwetaagamu ko kuwa ebirungo Neema asiige bata omupiira gunyume. So Saimo singa buli muntu obujjawo character kati nga Sageno weegenda n'ogamba singa oli character ya jiruzinga eyo oyinza okwekanga talina kyagenda kusigaza ate nga kyekyobu what is it called ekyobuguzi kye kyekyobugaga kye kyalina kyokka nene wabeerawo n'abantu nga alina elements singa gifts singa 3 ng'eyensa agisobola ey'okwekuba endobo enensa y'obwongo ng'agisobola n'ensa y'okujerega ng'agisobola wabula n'osanga kubalala kuliko ng'asobolako kimu kyakutema naye era nga naye mugenda mwetaaga oba ne society era emwagala era emwetaaga era bino bibeereyo bagamba situva ku ono tetuva ku ono ye waffe wamma yongeramu kati buli ntambi wala abantu wamma yongeramu nga nkutte Saimo bw'ati akalenge talina wasiza nga gamba haka mubongereremu nga nkomawo enkya nkomawo olwokusatu nkomawo olwokuna nga ndi ku Saimo simuta kubanga bana abantu bandaze nti kibaagala ogenda okwetegereza nga n'olumu kyekireeta said Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
Semo official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba yongera okuba nga ate osubscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti. Ono bamuyita Nana Herbal Mouthwash, amannyo gwe galuma ng'olira sayidi emu ebyokyo ebinyogo nga bisanyalaza amannyo go. Nano najja kuba nga ate akuyambako. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies yakuba nga ate omusangayo. Nawe ali eweru w'eggwanga osobola okutuma omuntu ali e Kampala n'abagamba nti kati adde ncheckinga ku flight yange probably early next month nyinza okutravelinga because mulimu birthday yange, so onogenda e UK ku UK Mall kyali wakati awo either UK oba US Mall byangu so awo so osobola okuntumira ddala nembekera nga sayimo litwetereyoko ku Nana kyokka naera bali mu states zanjawulo ojja kuva e Chicago ogende LA ogende New York omwana wa border waliyo borders eyo mu states kuba actually kati nadde entambula kati yasoose okunsaba Nana yabadde Akram baba akusumya ngambe yetaaga ku Nana yali alesobzi ngeri gyali nti yatandisa olugendo olupya olw'obufumbo bambi kubanga anytime from now alina obufumbo bwagenda kati Kanana kamubeeramu agenda kuba kumemwa so ate n'ekyokubiri engeri gyali nti nno obufumbo bw'aba ayagala mpapula alina okubeera nga asanyusa kati Kanana kaba kajja kukola bulungi ku bantu we batyo. Nana Herbal Mouthwash naawe ali eyo ng'oli ku kyeyo naye nga olina omukyala gwe wakafuna tomunyiiza oyo yaliko okuddako eka so Nana Herbal Mouthwash okawera ng'akola ki okakozesa okafuna kale mwabali ate Dubai nja kuba nga ate mbanjira Clarion Integrated Logistics abo batikka bintu babijja e Dubai nga babireeta e Uganda ogenda basanga kwa muli airport edeira awo ojja okubasanga wano mu Uganda ali ku Diamond Trust Building ebintu byonga bw'obitisse ate ogenda kuwulira ate baasokoddemu kino nga bw'onaabo bisindise ojja okuba nga obikola ki bituuka e Kampala. Kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu anabiteeka ku nnyonyi ogenda bifunira mu nnaku 2-3 anabiteeka ku mazzi ogenda bifuna mu nnaku zigenda beera 18 ate ekintu kibiringa kikutambulira ddala bulungi. Kammalizi ne banafu aba Canadian African Foundation abakuleetedde second global conference on substance abuse and mental resilience. Mwezi guno bwe guggwako bw'onaaba tosabye invite oyinza okuba nga oli ready for that egundi eri eyo etali ya guno mwaka batuba tusigazza gwa 7-8 ogw'omwenda guba gwakutambula kati kitegeeza omukisa gwa visa gusigazza emyezi 2 tulaba nga oba olwesikize nnyo nenjagala okwebaza abantu abatuukiridde abakulu nemufuna invite zammwe nemuteekamu application era tusuubira nti mugw'omusanvu awo visa ezisinga zigenda osinga okufulumira kakati applyinga kati mugw'omukaaga mugw'omusanvu visa yefulume mugw'omwenda osandika otambule kale latest visa efulume mugw'omunaana kale bakubye ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera. Mbaaniriza basibo ne mannyabo mugamba mutya mwebale kubanga mutwegasse kugamba mwana mpeeyo kasoda n'amazzi buli sawo nya soda buli sawo nya soda malamu amaanyi g'ekisajja naye ogenda mala ogejje era kyekigenda okuntwaza kugonde ku Vine Fitness Gym wano ebukoto wano buli mugwano gw'omunene gy'omutwala nabatandikisizaayo Vine Fitness Gym obeere ng'okolakolamu meze olubuto lwange mukka bagujjamu bakozesa mukka ku Vine Coach Monka bayira kati kino kankigambe ku bantu 10 b'osanga abalina embuto abantu abalina embuto ezaddala bali 4 abasinga embuto zammwe zijjuddemu ddoti mukka kati bw'ogenda wa coach ajja kukozesa zimove Coach Monka ku Vine Fitness bateeka awo enjawulo n'osooka ofuuwa leka naawe bakozesa kalwakanekana ak'okukwata bino ebisambi nokateeka kuno anti kafuuya omu katugulabanga kati oba ogeze ku Vine Fitness Gym abagala okubuildinga muscles abagala weight loss strength training zumba ne fitness dance aerobics spinning jali cycling studio sessions tuzirina gymming boxing ne body toning sako ne abaana abato tulina kye tubayitidde ekya kids afro fitness dance genda yokaawo basangibwa Bukoto ku Kirabo complex omwaliriro ogusembayo embeera nebeera nga etambulira ddala Bubaaya bulungi nnyo
oba tonagenda esoko okuba essimu ababeere nga bakonfaminga programs ze balina na ssente zoyinza okuba nga osasula ku programu eyo ku namba 0772 98 79 99 beba Vine Fitness Gym n'abasembayo ko mu kaseera kano abalanja bamba bagamba maaso eyo beba Sham Confection Plus bano basangibwa ku Equatorial Mall naye nga beekansiza nnyo mu kubanga bayambira ddala abantu abali busy olina omukolo gwo oyagala kugende bulungi gutambule bulungi gutekebwe bulungi naye tolina budde ate oli wekka olumu olina abantu bano balina obuzibu bwabwe beera nga weekwata aba Sham Confection Plus okubanga bakuteekerateekera omukolo bakola emikolo oba bateekateeka emikolo egy'ekika kyonna kuva ku birthday z'abaana birthday z'abakulu okusurprisinga abaagalwa tugende ku graduation tugende kwanjula tugende kuhingira tugende ku mbaga ekintu ekikwatagana n'okuteekateeka emikolo event organizing oba function organizing beba kabaka aba Sham Confection Plus ng'ate bagattako okutimba batimbira ddala nno decoration waabwe mulungi nnyo ku mikolo gyonna bakamula ne ka juice akali very natural kosobola okubanga okuba essimu ne bakaleeteewo akanti olina bagenyi 5 bagenyi 10 oyagala ka juice akali natural mu bibala ebyaffe ebyawano bakakolako bulungi nnyo abagala giftinga abagalwa bammwe ebimuli basobola okubeera nga bakuyambako muno n'omwa ekimuli as a sign of omukwano ate nga balina ne week gye basobola okubanga bakutraininga gwayagala okubanga oyiga ebintu nga baking ebintu nga juice training ebintu nga bread making ebintu nga icing n'ebintu nga decoration obeere nga naawe olina kyolina mu mutwe mu mulembe guno emirimu nga tuwammanta tetugirina mu mitwe bano basobola okubeera nga bakuyambako okubeere nga otrainingibwa mu mirimu egyo ate n'otandikirawo okukola n'olwekyo bakubire ku namba z'essimu 0704 65 694 ne 0782 37 899 kale tutandise onako olwaleero mukulu Ntambi mpandise ensonga zange wano kubanga I want them serious very what serious. I want them very serious. Now, wafuuse professor lecturer biki? yes. Tugenze onetedde kugalubindi zange mu motoka. Ate wuyo ekiwalaata olina. Katabulako galubindi ofuke F4. Ate gwe wamwe jjajjawo yalina ekiwalaata teyafanga professor. Kale taata. Je tuli munna. Oli otya. Abakazi bakumalamu bulala. Omwana badde manyi omulaba buli kaseera. Ate amazeemu ludda wange alaye mutunuuliddeko. Nze simutunuulidde ndi kubyakuleetedde. Nali mmanyi. Tebuli gwe basiba abamubbi. Bw'owasaako n'oggwa amaddu. Sina maddu munnange. Naye? Kyandi bange. Ebintu ebyo tebikkutika. Engeri gye wabikkuta. Kubanga. Nze mbadde mmanyi omuntu bw'awasaako akola ki? Awummula. Aggwa amaddu. N'ennyalwe. Kale kaakati. Ntambi, you have a problem right now. Yeah. Obuzibu bwe tulina. Nyine kinanyuma nga Ntambi kalina kyakunyuma kuleetereyo ki? Kigaane kunyuma ssebo. Kakigaane onnyuma. Ono bamuwa amazzi. Ono muwe amazzi abantu bajja kunvuma nti saamugulidde ndi mukopi already bakimanyi. Naye kati kiyinza okulabika obubi. Okyafaayo ku kirabika obubi n'obulungi. Bannaye njogereddwa bingi kano sijja kukasobola. Omusajja yaleese amazzi. Wadde amazzi. Munne bakola bonna. Kasajja kutuva abantu Akasajja kakopi. Abaana mwe bannange mwagalo. Now, yes. We have a problem. Ntambi abantu bakwagala. Olw'ensonga nti otwala obudde. N'okola bye bandikoze naye lwakuba bo tebalina budde. You sit down, you make research. N'ojja wano n'obibakola ki? N'obibagamba. Era abantu ne bakwagala nnyo nti akasajja ako kalina info. Info yo si lwakuba nti wazaalibwa oli mugezi. Naye just weewaddeyo obudde n'ogenda n'okola research.
ensi bwegenze etambula ne tutandika naye negative because by that part ne tutandika okunyegamu ebyensi ne bitandika otukulula uli omuntu eyajjanga okulaba ntambi kale saazi najja kulaba nga ntambi ekimuddulie adduka omanyi wali obadde kawunza Katonda mpadde ku mukisa nti nkozeeko ku shows nga people wake up okulaba Saimo ki kyagamba ku kivulu kya gundi that is ebyo kya ku weekend mutegedde bulungi kati omuntu walaba tugambe ki ekiri previously ekyakabeerawo tugambe nti Moses Ali omuntu ngadduka wa ntambi kugamba njala kulaba analysis ya ntambi agenda kyongera kochi because bana abantu batuka time ne batumanya ne bagamba n'ogamba ne bamanya strength yaffe weekola ki weeri amaanyi we n'agamba nti mbanjagala kino ninze gundi nekijjo n'agamba kati kaninde Wayne Balukeza eyaladduka okulaba analysis ya Wayne Balukeza kati adduka kulaba Balukeza ngaddamu njagala kulaba Balukeza kyagenda okumuddamu oba ontegeera era Balukeza agenda kumunvumira ku sanda awulidde awo otugera awo basically we wali focus yange leaving the characters abali involved because the SARS we are partly blamed nti abantu kale SARS tukyabawa content abagattako tubawa kukulumangana na lugambo lwaffe oba okitegeera how did we get here ontadde ku tight spot Saimo I don't know how we got there but we got there I really don't know waliwo ebintu ebimu ebijja Saimo ndowooza obulamu bw'ensi kizibu okuba nga tubutambuliza mu dimension emu there are so many dimensions ezisobola okuba nga zijjamu wakati awo the bad the good the ugly olumu n'ebirungi obwo obulamu bw'ensi bwe tukola ki bwe tutambuliramu Saimo kyoyogedde nti abantu balina kye nali nabaguza kati I'm talking about you representing definitely abalala bonna I'm not necessarily putting you on spot but waliwo omulimu guno ogw'okuweereza guno ogwa online kebere mainstream media buli muntu abaako wabanga ekintu kyazzeemu azze takiguddeemu bugwi by mistake abamu musomya amawulire omuntu asomye ku mawulire abeera muteeketeeke era mutegeke ensobi zayinza okukola atasomye mawulire size zimu zayinza okukola n'engeri y'okuzivaamu bibeera very different ife kati nga nze nsomye performing arts Libran performing arts ne majoringa mu drama and film olengera wenkalungiiza negwe badde okakkakkanya wali mu bisenso mwozongera so mulimu ne bannaffe abalanga kyajjabuzi nga alina ekitone asobola okwogera obulungi nga kitone it's a gift ate ali knowledgeable nga ate ali knowledgeable naye n'abeera nga naye ali awo so buli muntu engeri gy'ayingiddemu wakola ekyo kyalina okuba nga akola afuna abakifollowinga oba bamufollowinga namwagaza ekyo so ogenda okulaba nga bacharacters ffenna abali mu mulimu guno buli omu alina kaako akamwagaza abantu otherwise singa takalina singa maybe abantu bamuboola kubanga era mu industry yemu era mulimu abamu abazze ne bawanduka ne bagenda naye nga olumu ekibatutte not because of chi but baganya maybe okusiimibwa olwekyo kye baali bakoze ekibaleese oba okitegeera kati wakati awo characters ezo ne zijja ne zizanyira mu oba ne ziwugira mu swimming pool emu bweti ekidiba nga tuli mu kimu kati mu kuwugira mu kidiba ekyo kiriza obagaano oyinza okuba nga oli mu kuwuga n'okwata ku munno kalenge bwoti n'okakwatako olumu mukakwatako nga kiyinza okumubbiza wansi olumu drowning mu Luganda kyeki abbire naye nga alina okukwata ku mulala weemutyo ne mubeera mu mbeera eyo that is how wetutuuse mu kaseera nga kano naye ng'ate ekyo kiri buli wamu lwaki mulimu abamu ku mirimu egy'enjawulo nga waliyo abaaliyo oba ngambe nga mu kampani ki nga waliyo bakabijja abaaliyo gwe nojja nga oli mupya
oyagala obeko byokyusakyusa ebyomuggundu then ne bimaking sabali abaalo okubeera insecure ne mufunamu cold wars eyo kugamba buli field yonna gyonna gy'ogenda okugendamu Saimo wajja kubeera instances bwe zityo ez'okwekwata amataayi ez'okwegajjambula ez'okwekuba fists kuba ensi at the end of the day akulwanira si ya museetwe muli kyendowooza nti whatever is happening it is part of life just nti fe tuli in the eyeballs z'abantu okuba nga babyerabirako tulinga abali mu bidocumenting eri abantu but elsewhere oba bufumbo oba luddawa oba ku stage ya boda oba mu katale oba luddawa Saimo everywhere gye kiri ekyo naye nti buli muntu ng'omuscrutinize nze ye alwana atya yejja atya mu ntata conflict resolutions ze ziri zitya awo n'ogenda ng'olaba n'ekirala mweguminkiriziganya mutya waliwo abasobola okweguminkirizikika oba mulimu abatasobola olinga agenda kubeera ku extreme end nonabeere ku extreme end bonna ba characters okusinziira ndowooza waliwo we bagwa wakati awo lina wenadde njogera nangamba nti ffenna tuli mu bakita atya kwekalambiriza tuli mu kwekalambiriza nti wakati nga Ntambi avunaana Saimo okumuvuma oba oleeta abamuvuma ate n'entambi alina baavuma ng'alisinzira ku channel endala wakulu awo and people are seeing it as a challenge nti kuva ddi nga tetusobola kubanga obutaka ebyona byogera bituufu naye okuvuma n'okukkakkanya zirina ekiwata kyesseegaana era omumpita kawala atankuddamu naye tufunamu obutakkanya ogamba naye lusajja gwolwo oluwalaata kati awo batompita yes ate mba sikujerega kubanga tujidde mu butakkanya kati wenkireeta kiva mu kujerega manyi bantu babyawula okujerega n'okuvuma but it is a thin line what happened to the fact that omuntu osobola okutuula n'onnyonnyola obutakkanya abo n'omuntu ensi nebutegera naye nga tomuvudde abantu tuli built differently abantu naddala ng'omuntu anyiize omuntu olwabeera nga Saimo anyiize natafunamu second thought yasooka kwekkakkanya nga ye omuntu ajja nnyonnyole ebiseera ebisinga emotions ze zigenda okucrowdinga each and everything era awulikike ng'omukaawo naye singa asoose naye ekkakkanya ng'omuntu asobola okujja nga emotions ziri wansi nnyo then najjayo ekinyusi ne tubeera nga tudiscussinga kinyusi kye tuyita subject matter ne tutagenda ku biri the personal attacks naye ekyo nayo kibeera kitone gundi yayimba oluyimba kafeero n'agamba there is a gift kyayogera oluyimba kyolwo oba ndibakooya we yagamba nti ekyo kirabo kyaffe Katonda yakituweesa ddembe what was that gift gye yayogerako naye nga erinnyo mu yali abuulirira omwana oyo w'obuwala gy'abeera agenza abeere ng'asobola okuba ng'agumiikiriza tamala googera biki bikaawo ebityo but it's a gift nti abantu bonna tebakirina abantu abasinga tebakirina oba n'abakirina wabeerawo watuuka ku point ey'okumunyigiriza ng'ali ku kisenge nga kyasigaza ng'ekyokulwanyisa n'alabika nga mukaawo najja ne yeerwanako bw'abeera nga ddala anyigiriziddwa ng'ensi eganya okumuwulira nga tekiri very persistent ayinza okuvaayo mu mbeera eyinza okulabika ng'ey'obukaawu n'agoyinga personal n'agoyinga beyanako kw'oyo omuntu oba kwaba abantu group of abantu baawulira nti nno bali mu kumukwata nteega. Some people abamu si basanyufu ne gundi zonze tukola. Yeah. Tambi osobola okujja wano n'okola analysis yo ku kintu. Then mu process y'okukola analysis you give an example. Mu line y'okuwa an example ate n'obaako go involvinga. Ne go involving emboozi neeyita neegenda ne interview neekola bulungi naye ate kali ke wayingizaamu akali mayina ate ne katambula nnyo nga kiri wakati wa Ntambi okwekanga nti kali twayogeddeko bugizi ne katambudde bwe kayiseemu ne katambula ne gwe wakozeeko interview
then you finding ekigendo ky'obadde okola interview yo tekyabadde kalikewa akayiseewo akatono oba tonnatuuka waka Simon akwata essimu n'akubira oli gwoyogeddeko waakayiseemu ntambi kyakkoze kati omala okulaba interview wayita akaseka ate ogenda okulaba kali akaabadde akatono kala ate efuuse topic nki nene ngazi simanyi how do you see that ekyo tekyewalika nakyo Simon naye nga kyembadde nkugamba nti waliwo an English saying egamba nti don't hate the player hate the game naye ate nze ngamba wano mulimu gwe tulimu don't hate the players understand the game Simon omulimu guno gwe tulimu kirizo bagana we family tuli family so musaayi but mu mulimu obutakanya nkugamba it is part of an organized society okitegeera naye wotafuna olaba niwabeera taata nga yina agaana ge atuuka n'agategeera n'agamanyira kabeere maama so tulina okutuuka mu kaseera nga tusobola okwetegeera nentegeera obunafu wa Simon wabula n'amaanyi ge oba okitegeera ekyo tutakitegeere tuyinza okusigala mu kaseera kano but I believe nti olumu gubeera muyaga ngenda kuwa example nze mga Katonda mu ggulu Simon singa oddamu n'ombuuza ekibuuzo ntambi because platforms zino weeziri naye we tuzikozesa obubi mu kaseera katono ensi esobola tuzira tulabye examples nyingi naye ze singa ombuuza ntambi akaseera kalibeera katuuse nga you exiting kino kyokola oyagala ensi ekujjukireko ki nja kuddamu nkugamba ejagala ensi enzijjukireko ng'omusajja eyayagalanga ennyo okutunda knowledge nga sivodde sikakkanyiza muntu n'omu wabula okutunda knowledge ali intellectual era omuntu asobola gana akasajja ako bambi wadde ki naye that is how I want to be remembered saagala kujjukirwanga someone eyaliwo monga wabula ate waliwo omuntu gwosobola okubuuza the same question nakugamba njagala banzijjukire ng'omusajja eyali teerya ntama nga singa onnyingiramu bwoti nsobola okukuwa nempa n'abeewamwe nempa n'abaaki ensi njagala kyeba enzijjukireko so buli muntu ndowooza alina ye nga ye kyayagala abeere kyarepresentinga kyayagala ajjukirweko buli muntu tuyinza okubeera nga siri ebimu Simon kati nze singa nkyanderstandinga ne ngamba nti oli kyali mu kuguza abantu karakita yali mu kuguza abantu nekyayagala okubeera nekyali nekimukolera nekimwagaza abantu oba wo mmonga ekyo nenkyanderstandinga ne ngamba nenze siri wo mmonga nze njagala kubeera kino kirala so omuntu oyo waba ndeetedde olutalo muli mpimapimamu ne ngamba ensi gyali mu waludi gyawugiramu nze si gyempugiramu kankimulekere ekyo kansigale mu leeni yange so omuntu oyo waba kwetedde olutalo kkiriza obagaana ojja kwekkakkanya ogambe saagala I don't want that direction kansigale nga mpugira mu leeni yange era abantu okunzijjukirako kino naye ekyo kibeera kiva ku self awareness abantu abasinga gye tutayina oba okitegeera ngenda kuwa example mu bino byonna byonna ebigenda mu maaso kyenagambye wali nti nno wabeerawo amaanyi g'obuntu n'obunafu bwe nze luli ate ne buli lukya bwe luti mulimu guno obaako kyoyiga either mu experience either mu kukola ensobi obaako kyoyigiramu amata we gafa Simon bagakolamu ebintu ebirala ate ebirungi okitegeera ne wano mistakes ze tukola tusobola okufuniramu ebintu ebirungi lulinga nsinga omuntu abeera mpisizaamu naye kaba katono nnyo bwe kati omuntu abeera okumpi wabeera nga YouTuber nga ngenderawo nga respond ngenda ku respondinga mu bukambwe ngenda ku respondinga mu busungu nyinza n'okuvuma that was me essaawa zino owulira omuntu ng'akogeddeko ekintu n'okiraba ate ebiseera ebisinga katatuba ate n'oseka na busesi because omwandastandinga waludi gyalimu gyavugiramu naye nga luli saakirina but with the time otuuka n'obeera ng'okitegeera kakati singa abantu ffenna tutuuka mu kaseera ng'osobola okumanya obunafu bwa Simon n'otegeera n'amaanyi ge n'otegeera n'ekiruubirirwa kye nekyayagala mu maaso maybe okubeera
tugenda ku eliminatinga scenarios nyingi nnyo ezitulabisizza nnyo obubi. Kireka the business side of it. First of all, ennaku zino, of course there is this saying of numbers ziri wansi. Many people are doing well. Someone give me an example nti ne views za aromatic zaagwa. Nga nechekinga nga bakyalaba. Nagamba neza Faruku zaagwa. Era tulayo nga He's doing well. He's doing well. Nangama now to look into your circles, how would you perform? Nti YouTube je twatandikira nga the numbers embi mitwalo emeka Ebiri. Sasa we are celebrating emitwalo egyo Ebiri. Nga the best. Kulina ngamba nada ku phone call mpanvu n'omuntu yensonga asiza ondeete gundi ento kyogereko nyinza okubanga ayinza obali yo yekanga yowaka janja bayira ninga bala balina holding views ezimu naye ate asobola okubanga holding views z'abalala ki mpitirivu. Nangamba jalo otune the way you guys are performing. Sirwa kuba nti abalabi bakoye tebakyakola ki tebakyagala kubalaba. Ne waliwo kati abavaako because they do not expect anything new. Yes, anything much better than. You're too much of sit down tukuba olwayo tutambule tukole ki tugende. You could get time n'ogenda n'obaka ennyumba y'omuntu gy'otulaga nanga ali ku kyene ngamba nti okay I can also build that house. N'ovaawo n'otulaga people's success stories. But because people's success stories zeetaaga okuvuga emmotoka okuva e Kampala, zeetaaga okukola now you're no longer doing that. Obontegeera. Nkutegeera. Lulinga ntambi asobola okugenda n'atulaga kale n'agenda ku prime scene n'atulaga bakubidde kyamagero. Why? Kakati kyokola okuba simu. Engo okwambuka. Hey! Ng'omala ng'okyambala. Yes, nga nzija ku set. You're no longer doing enough. Kakati okwagala okunyuma because content aliwo mutono nga tutandika okwegeya. Ngabontegeera. Nga twekola mu content. Okwegeya olumu netuyitira. Mu kuyitira nekiddayo eri gye twakulira. Tuyinza sayimo. I'm a loner kind of. You cannot come out n'ongamba nti omumanyi n'oyo takola ki. Nekyensobola okukola kubisa twamanyika ekyo. So tosobola kuvayo n'ogamba nti okola ki nti omumanyi. Naye luli singa twabadde tuli mu line nga twazze tukimanyi show ya ssaawa ssatu tugenda kukola kino. Naye ku show y'essatu ntambi ogenda okujja ng'olinako essaawa emu. Essaawa ebbiri kujeregerera kukuba lwali and some of you your sense of humor is low. Oba ontegeera. You cannot separate an insult and a joke and an abuse. Yes. Those are three things that look similar but they are different totally. But very different. Because bisinziira ku gw'okyogeddeko relationship yammwe eri etya ali mu mbeera ki kikulu. Comedian kyona erakola guni gwe bakuba oluyi yali ani Tenge mu America. Chris Rock. It was a joke. Ne gwagikolako mu kaseera ali mu mbeera ki talina kyali mu kulwana nakyo. Ontegedde bulungi. Kyovala gwe bakolako joko yamukuba oluyi naye ate audience yasooka kukola ki kuseka kubanga audience emureceiving ngaki nga comedian. Simanyi how will you see that as well? Yes. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona. Oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors,
kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. One Saimo bagamba nti enkula y'omutwe yekuwa ensanyirira bakubagwe tokyasanyirira nviiri nalinda yanga akamanyiro kasusa no sina we wakati kyayogera ko ne brush ya ewa nega tisebo abantu mbajja mutulo yes nibaga mupe ku brush ya yes so Saimo awo ntandikira nti omuntu agamba nti views zikendedde olw'abantu olumu okutuuka ne bakoowa amazima gagano. Saimo we try to soma drama and film twasoma ku kintu kyabata performance era batuwa examples ezali zitwali tulaba nako ne bagamba nti obeera nga olina gy'owangalira ku mizigo kitegeeza ku mizigo neighborhood ebeera n'abantu bayitirivu biki abalina conflicts ez'enjawulo ne muwulira olutalo ku neighborhood oba ku neighbor nga balwana okyemu ffenna abasinga tuvaayo ne tulaba olutalo olwo paka wejje biggwera otulaba omulalu nedda omulalu yabeera mulalu but wabiriwo ebintu ebimu ebisasamaza nga ne biwa abantu attention okitegeera nga bagenda bimalirako obudde. Saimo obeera ovuga emmotoka yo nosanga abantu abakuŋŋaanye somewhere nga bangi weebati ng'erinyanga scene ebiseera ebisinga obeera curious nawe oyinza opaakinga ebbali ojja omanyi. So ne muguno omulimu gwaffe Saimo tetwerimba ebiseera ebisinga we are a reflection of where we come from of the society yaffe yo eyagala ki kubeera ebiseera ebisinga we might not reinvent the new wheel society eyagala nnyo obutabanguko kiri inborn eyagala nnyo obutabanguko kati buli wabeerawo akatabanguko era ojjo weegendereze buzina emboozi zaffe okwesojja okwekola ki buli agikozeeko ogenda olabe numbers vis-a-vis the previous posts endala ezaali clean quote in quote nti era abantu bakola ki za attracting viewership za attracting reactions oba kitegeera nti at the end of the day ekyobutabanguko ate si kyekisiza numbers ate in fact on the contrary abamu kibakolera na numbers nnyo kyova olaba nti omu wabanga talina maybe byakwogerako ebiri clean quote in quote ayinza okubeera nga asojjayo olutalo waliwo nogwola banagamba njagala kusobolayo ku lutalo nyingire luliwa naye ng'ogenda okukebera live nga inako abantu ng'enkumi ezo 5 vis-a-vis musajja wange Selector Williams abeera okubambi gundi nga inako abantu nga 51 naye nga birungi byakola ki byayogera. So ekyo si kyekisiza numbers oba si kyekissa numbers, on the contrary it is what the audience or the society most likes because kiri embodied mu ffeffe nanga abantu twagala nnyo obutabanguko n'ebisasamaza. Katugende tulabe gundi wayisamu gundi ki eggaali waliwo ne program awo nga abantu bagyesunga nnyo nga babeerawo kibeerawo wakati oba waliwo yavumyamu ku ba presenters ku eyo show nga abantu balinda baba bayitirivu katulinde wakola ki wamuddamu goge mazima wabula kiddayo ko wali Simon bino aga Katonda mu ggulu sisobola kukulimba nti bisobola okuggwaawo kyekiri nagambye nti don't hate the players, understand the game. Omuzannyo gwe tulimu gulinyanga ogw'omupiira muyingira mu kisaawe mulimu agenda okuzanyisa ettima ateme mulimu agenda okubanga wakawoowo neyima ayiseeko ebirungo but at the end of the day bonna nga beetaagisa mu kisaawe ojja kwetaagayo ko kwatema Cannavaro Fabio oba Jojo Cherini ojja kwetaagamu ko kuwa ebirungo neyima asiige bata omupiira gunyume. So Saimo singa buli muntu obujjawo character kati nga sageno weegenda n'ogamba singa oli character ya jiruzinga eyo oyinza okwekanga nga talina kyagenda kusigaza ate nga kyekyobu what is it called ekyobuguzi kyekyobugaga kyalina kyokka naye wabeerawo n'abantu ng'alina elements singa gift singa 3 ng'eyo ensi agisobola ey'okwekuba endobo
enensa y'obwongo ng'agisobola n'ensa y'okugirega ng'agisobola wabula n'osanga kubalala kuliko ng'asobolako kimu kyakutema naye era nga naye mugenda mumwetaaga oba ne society era emwagala era emwetaaga era bino bibeereyo bagamba tetuva ku ono ye waffe wamma yongeramu kati buli ntambi waalaba nti wamma yongeramu nga nkutte Simon bw'ati akalenge talina wasiza nga gamba haka mubongereremu nga nkomawo enkya nkomawo olwokusatu nkomawo olwokuna nga ndi ku Simon simuta kubanga bano abantu bandaze nti kibaagala ogenda okwetegereza nga n'olumu kyekireeta ssente kati waliwo munnaffe omulala yali bweru wa ggwanga yatusooka nako ku mutimbagano okwo nga numbers yali azirina nnyingi nnyo naye n'afunamukko we yaluzingira track ne wabeerawo abajja ne bayingira field maybe yaba underestimating naye ate ne bashapinga ki ne bashapinga game nga bweyina okuba nga etambula game ey'okujja ne bareshapinga for something much better n'aluzinga then ngenda okuddamu okumulaba nga azuukuse n'azuukuka naye akambe mu byekisiru biri kati game essaawa zino yakunnyonnyola biki ogenda okulaba nga akoze YouTube channel ogenda okulaba nga ateekayo content gw'ateekayo atula mu kamera ye nannyonnyola ensonga wadde era ekyobuguzi kyalina kyakuyisaamu ggaali okusinga eyinza okubeera nga eringa ku 70% but era ogenda okulaba nga abantu bakyagala kimuwa n'akasente kimuwa ne prominence mu game mu industry oba okitegeera. So on the other side of the business Simon nalwaki ntambi essaawa zino mulimu entalo ezimu zotuukamu bw'oti n'ogamba nandiyagadde nziremu omuntu oyo kubanga sigamba muno nsobola okulakinga ebigambo ebimuddamu ebigambo buli muntu aba abirina naye olumu obalabalamu the bigger picture. Nasanga guy from URA last week he identified me naye nagamba ekikulu muyomba nnyo Satan mukole there is money naye waliwo abantu batagenda kulangira ku brand zammwe yes era nagenda nekyoka nkiwa obudde nagenda okulaba nga ne brand zetunyanga ezitulina ennene tuzifunira mu mekwesisi bawo ono naawo kati ne bakulyaza amanya you cannot kugenda kusaba sente zokubanga omuntu gwafuniramu omuntu alina nga yakuwa n'okuwa si company nene yekola ki yekuwa katono nyo kamalirize nti mulimu entalo ezimu nga singa olugendamu ogenda ku luzinga ekinene naye nga toyagala okuwininga akatono ke katya just ku massaging egoyo n'owulira bulungi nti navumye Simon namuvumye nekikujjuza n'ofuna essajja naye nga togenda ku luzinga ekinene kati saaba zino Simon singa olaba abantu abasunsula ensonga bonna si kwewaana naye nyinza okubeera nga nze asinga people who endorse me, I mean people who come to me to endorse their businesses. Pititive. Waliwo nagenda mukko olumu olwanfiriza sponsor wange lwemabega lulyo olwakaye lwetwalimu era omwezi bwe gwaggwako linagamba ntambi I came okulanga naawe nga nkwagaddeko ABCD naye laba bino n'ovaamu ebigambo weebiti era okuva ku wawemula nnyo saawemula naye nali mulala contrary quality yali akola ki abilivinga kati ngenda nga nereshapinga kati saaba zino oli ne wajja mu kamera nanvuma ebigambo nga mutwalo yes big numa naye ate osooka nowekkakanyamu ko n'ogamba singa I attack I might win the smallest of all and I lose the biggest n'ogamba ekyo kankole ki kankireke kyenkugamba nti Simon omuntu olina okuba nga olina that self awareness in you and you be true to yourself naweekuba mu ttooki n'ogamba nze akajja obunaku keemanya ejjansi teribuuka nanzige kanneemanye ennaku yange nkolerera tist omugaati at the end of the day let me conduct myself better mu bino byonna ebibaddewo saga eno nze singa wabeerayo omuntu n'omu n'agamba nti ntambi olaba vidiyo kano n'akola gundi bw'ati n'avuma gundi bw'ati ebigambo weebiti oyinza obutakafuna naye nti olumu nyinza obutakyewala kubanga bagenda nange kunvumiramu kubanga gwe muzannyo kyekiri kye nagambye don't hate the players understand the game waliwo abantu abayinza okunvuma lwaki abayinza okumala lwaki wakyazizza ntambi tofunanako messages ezo naye nga tewali kyokoze kyamaanyi nga ntambi obeera yayogedde n'ebintu naye nga bagenda kukuvuma because of the association you associated with me yabakozeeko ekizibu kati ye game tulina okujja understandinga minus that bino bikyaliwo but also the survivors I mean the brave will survive
the weak fainted will get eliminated. You just have to understand this game, how it works. It's psychology, it's philosophy, it's ideology. Then we can survive. Fena. Now, nkijje ku bantu kuba players. Yes. Kade nga nkizze ku betulina okusavinga. First of all, muku bagattako either in promotion oba mu kubawabula. Then n'okutegeeza ebibafaako eri ababagoberera. Kwandoza gwe mulimu gwe tusinga obbakolera. Tubagattako okupromoting emirimu gyabwe, tutegeeza ababagoberera ebibakwatako, tubayambako okupromoting baba bakoze. Ndowooza gwe mulimu oguli primary, that is our primary role. It should be our primary role. Kati ate mutandise okulabikanga abali mu lutalo nabo. Kya buntu omuntu ayagala nnyo owaanibwa nnyo. Fenna era nze ndowooza kya bukuusa omuntu okuvaayo omuntu okucriticizingibwa acriticizingidwa n'avaayo n'agamba bannaye weebali bigambibwa nga byadde biwoomu. Si kya buntu, tekirabika era kisobola okuba nga tutakyogedde mu mutima mulungi. Maybe. So omuntu bw'ataba musanyufu olwa criticism emukoleddwako, yes, aba akoze mwami no kuva nno jankwire simba kiki. Criticism emukoleddwako aba akola, aba respondinga ku muntu nga yandwadde akola ki akola. Naye kiki ekikkakkanya emmeeme ye nti osanga it was just a criticism, not a planned move, yes, to put him down or her down. Omusajja n'akwala sineze n'aziteeka mu Break the Chain album. Break the chains. Ontegeera? Yes. N'obeera nga every show you do oli ku criticism. Oba ontegeera? N'atafunayo mukisa kugamba nti okay, omusajja ali kumaya criticizing engeri gye nalaunchingamu album because listeners party because yagikomparinga n'abanayigira engeri gye bakikolamu. Oba ontegeera? N'atabaako wakanga tunagamba n'afuna notification egamba nti Ntambi agambye zino ennyimba z'amaanyi. Kubanga Mutere si mmere embi. Otegeera naye ekidibya Mutere ensiba yaayo. Kitegeeza nti abaluganda bagamba nti ensiba yambi edibya Mutere. Singa Mutere aba asibiddwa buki bulungi, aba asobola okukola ki? Okuliibwa. Kati ne album esobola okuba nga nnungi naye ng'esibiddwa bubi. Naye tatambula si lwakuba nti nnyimba ki? Naye ggwe n'otampaayo omukisa kukulowoozaako nga atalina akutuma. Yes. Now, era now people are having complaints about you. Nti mutandise kati temukyatukolera kiki twali twagala. Ntambi nompe eno ne ngamba leero kankubye. Ne kankalinde kajja kankolere wano. Oba ontegeera kiranga bwe twasomeranga nga Ntambi nze history mumanyi. Kati za mathi bwe zijja nga ngamba ninde history wange. Kati omusajja akoze album yajja naye yajja gamba nyinza okuba nga nagenza omala album nga kyamazima ka budget sirina ne tukolewa listeners party bwetyo. N'agamba bana ba critique abeetegereza nnyo bajja kunkuba. Naye ati anaatuuka ku sound engeri gye masterinzeemu awajja kumpaana ne waakusubira n'otamuwaana. Ate awo bwe mwatuukawo muti singa buli muweereza yalinga ggwe nsonga ogijjayo bulungi ng'omuweereza nange nompa akaaganyo kubanga nange nzijjayo ekyange. Simon, industry yaffe eya Uganda in particular efunye okusomoozebwa kungi nnyo as other sectors era ziri mu ffe nga gye tuva okwogerako ey'amawulire. Industry yaffe ey'ebyamasanyu arts si nteeketeeke mu butuufu bwayo nga bwe yalibadde, but regardless tulina okugenda n'ekyereese. Industry
webanga si nteeketeeke efuuka ekiseera nga si nteefu webeera nga si nteefu twesanga wano tutya kizibu nnyo okonvinsinga omuyimbi wa Uganda that criticism is part of the game kizibu but naffe abacriticinga kizibu nnyo okonvinsinga omuntu nti you can criticize something ng'oli ku subject matter not the person awo ne twesangawo nti ntambi mufu kyokujja okubeera ku subject matter nti the album ayinza okudda ku Bebe Cool ng'omuntu kati sambi singa mbuuka kino ne ngenda ku musajja omusajja abeera mutuufu okukitwala obulala n'okukozesa engeri zonna endala okwerwanako okitegeera wabula ate era mu industry yeemu nze nfunye cases ntono lwenzize tetukola bintu bino because for example nti mpaane Chameleone alabe ankubira essimu antereko mobile money tekibeeranko kigendererwa kyange wabula kizibu nnyo okuwaana kankiteeke mu bukomera omuyimbi oba n'ebiyiiye byabwe n'ofunayo ko ku comment mu inbox nti muganda wange weebale nkalabye nnyumiddwa bambi omuntu omu yakakinkolera kaali ogwo amwita Maurice Kirya yeyeka naye abalala balaba ne bagamba n'asigala awo kati lwozze nga criticism yo teri in alignment with the kyasuubire kiyinza okumuteekako ebiwawaatiro then ate lwavaayo oba okitegeera but nga nzize ku criticism Simon ku album yennyini nga yakafuluma bweti aga Katonda mugulu nsobola okugirayo shows nga 3 nga on the positives then nenkuleeterayo ng'emu nga nali nayogera the positives and the negatives in the same show but nga wogambye kali wali kuwayogedde nti ayinza okujjamu akamu bwati nakubira omuntu essimu namugamba omusajja kyakoze n'atalaba because twajjirwa tools eza online nga TikTok TikTok oli omuntu agenda kujjamu yekalaba akagenda okusasamaza akamukolera then ekiri nakikola ki akireke no naffe abantu tubeera lazy leka ngende ndabe ku show yonna nga we yayogedde tojja laba kali akatono then coming to conclusion now wenzira ku criticism abayimbi baffe balina okukitegeera we tubeera twagala okuva kuba saawa zino olutalo oluliwo abayimbi baffe abanene bonna tewakyali kyatukakasa ffe nga bannayuganda baabikola byaggwayo bakuba bebeera bakati mu abasoma economics nakye mwayitanga law of diminishing returns tewakyali kipya twakakasa okuba wabula gwe ng'omuntu otuuka n'ogamba ye obeera ng'ofunya awareness eyo nti bano mbakakasizza naawe kantandike okuggulawo borders infulume nsooke nkonkalinge kalijoni kanaka East Africa nkonkalinge African nkonkalinge ne global ensi kakati tetusobola kufulumya border tetusobola kuggulawo nsalo zino nga tukyalina mindset Simon ndi kubayimbi abatannaba kukitegeera ti criticism is part of the business, is part of the game. Nti ogenda kujja n'ekiyiiye ekyo mu literal and artistic world butabo firimu nyimba nga albums ezo waliwo abantu abakugu abazikolako reviews reviews ezo ebiseera ebisinga esobola okuvaayo nga teri 10 out of 10 ngeri nga 5 out of 10 ezimu nga ziri even below 5 ebeereko z'obuki obubi. Ngenda kuwa example waliwo olupapula baluyita Pitchfork waliwo baluyita Washington Post olwala bayita Rolling Stone magazine ne I think ne the New York magazine, the New York Times ezo zikafulu nnyo mu kubanga ziriviewinga ebiyiiye ebya ba performers bomu gwange lya America. Example eyakasembayo omusajja gwe bayita Lil Wayne omumanyi. Lil Wayne yafulumizza weeks 2 album ebagiyita Carter 6. Yali yangazi fulumya zikata 1 2 3 4 nakoma ku 5 n'amala ebbanga lino lyonna nga balina obukuubagano ne record label ye ya Cash Money ya Brian ya Badman. Kati 2025 mwezi gwa June n'afulumya album ye Carter 6. Naye abasajja baatuuse ku album abachi Pitchfork ne baji reviewing away bati ne bagenda ku Washington Post ne reviewing ne bagenda luddawa then ne tugenda ku kibayita Metacritic
eyo Metacritic ye gatta reviews zonna nefunamu emu. It's a numerical order eyo. It aggregates all the reviews. Album egenda okukomawo ng'eri ku 51 out of 100. Ebeera ekoze bubi nnyo. Oba okitegeera. Naye liriwa ntosobola kumulabako wantu wonna ng'ali mu kukiika nsingo. Banange basajja ne ninteka album ninteka sente mpitirivu mu album nibatamanya bulumi bwe mbaddemu na Badman emyaka gino omukaga nga tuli mu kaya na bya distribution ebyaki ne batabiteka mu consideration ne badda ku album yange ne bakakanya ne badda ku album ne bakuba nzo America munnaabwe in fact ne fellow rapper munne gwaita Joe Budden ina podcast number yamaze ndowooza episodes zinga 3 ngali mu critiquing album eyo nga weeri embi ennyo teyatuukaganye na mutindo gwa legacy ya zili albums cutters series ezasooka kati bali eyo ye order yabwe nti they know reviews zino zikola kyamaanyi nnyo to make themselves better ku projects eziddako wano mu ggwanga erya Uganda abayimbi tebakirina. If you come and critique someone's work or project n'ofunamuko ku bituli ebirimu then you're becoming someone ali paid, you're becoming someone atayagaliza, you're becoming someone eyasabye sente ne bazimumma olumu nga sina kituufu oba okitegeera because nze ezimu ku bye baagambye oyo ntambi yasaba sente bebekulu nakola ki nazimumma naye agamba nti yasaba sente talinayo ko wadde sing muno olutalo kale oliwo nga bo balutwala singa waliwo ka screenshot akaliwo oba ka audio note oba akaaki nga mu mbale gye mwesanga tekibeerangawo naye kati because abuliddwa engeri gya counteringamu ku byoyogedde ku project ye kino kyayinza otutunza mu bantu in terms of blackmail nti oyo yagezako kusaba sente ntugana ensonga lwakyakola kino era abakitambuza n'obagamba singa nammwe ku criticism gye muwa ku bintu ebirala oba ku bantu abalala abantu bagamba nti oyo yalemeddwa bulemerwa kusasula kivula bw'oyogera bw'otyo because nabo bakola omulimu gwe gumu ng'ogwantambi they critique other people's lives works whichever. But should we also say that they were not paid and that's because they are holding such opinions? No. Kakati awo sayimo wali obuzibu nze bwensinga okubeera nga nkola kinga ndaba nti si mu music industry yaffe sintef kubeera nga ekimanya nti criticism ono it is part of the broader work. Nga wogamba nti eno mu byamawulire oba mu Uganda nga wogiraba nti tulina amasiga asatu ne tulinayo eryokuna le bayita batya media the fourth estate esobola okubeera nga echekinga bino ebisatu kati fano mu Uganda ffe sayimo twekozeeko disservice abali mulimu guno ogana okuteekateeka fourth estate yaffe okubeera nga echekinga bulungi emirimu gyaki gy'abayimbye abo olumu tubeera ku PR team tusobola kubeera nga tulina opinion eri objective tujja kulabikira nti no yaliyogedde ki tubeera nga tweCreating edde ki embeera eyo. Omuyimbi gwe bayita Michael Jackson omumanyi bulungi nnyo omusajja yafulumya albums ezaali empitirivu ezaseringa nga Thriller the most selling album of all times Thriller nakola Bad nakola n'endala ne album ye yasemba ya bbiri gumu bayita The Invincible okala akayimba ka You Rock My World olumanyi You Rock My World you know you did okwali ndowooza ne Speechless yali okwo yateekamu obukadde 3 oba US dollars the most expensive album of all times in terms of production ne promotion but it flopped ne flopping terribly ne flopping bubi nnyo but not because the music was bad okitegeera music yali mulungi nnyo nyimba nzikubwidde ezimu ezaaliko ennungi Speechless and You Rock My World but yagana okuseringa olwa other circumstances ezaaliwo at play mu kaseera ko yalina obuzibu ne record label ya Sony oba okitegeera kakati wano mu ggwanga erya Uganda nti omuyimbi osobola okumugamba nti yes album eno ennyimba nnungi sound mulungi branding nnungi naye oyolekedde akatyabaga bwekati ne bwekati ngenda kuwa to be real kati kangende ku kinyusi kyennyini nnyini. My criticism was omusajja gwe bayita James Proper yali anakola show ewa Sarkozy wakola show ewa Sarkozy nagiwuliriza bulungi nnyo era ne ngamba singa ntambi ffenna tulinganga James Proper nga we can give this piece of critique this entertainment world or artistic world would be in a much better place. It was very very objective naye abamu kyabakola bulala nnyo mu kaseera nti bali mu promoting kati anything ekyalimu ebbala kyali kibakola bubi kyovola abantu beetikka omusajja yes ensonga zaabwe ziyinza okutegereka nti yakubibwa essimu teyalina kukola bw'atyo but primarily the man is a critique eri enkofiira endala yakubiri ate ng'asigaza right ye to critique kati oba tolina kukiteeka mu mbeera zo nti criticism is part of so everyone who will critique ajja kulabika nga sabotage oba an antagonist
okitegeera now mbandi awo wiiki yaddako muganda wange Bushington nagenda ku Vibe Life nannyonnyola ku bimu ku proper byabadde aleese n'abinyonnyola bulungi constructively objectively nange binabadde misinze mnengamba awo nontegedde okay kyali kinakubeera bwe kityo okitegeera kye nakola nengenda ku mutimbagano gwa X nimpandika nga nebazaani Bushington nemwebaza nemugamba bannange mubonna at least because bebadde basindika abala babadde bavuma buvumi bavuma proper at least goze n'otuwa ekyenjawulo ekiri critical ekiri technical webale nnyo singa buli muntu alinganga gwe kyali badde mata then abantu ne bagamba ntambi obuzibu bwe tanywerera ku kintu kimu ate abadde akuba album ate kale saawa zina awana Bush kitegeeza ali mu kwagala kuweweeta musajja abeko kaamuwa naye nga ffe muwaludi yaffe wobeera nga ogivingiddwa other facts ngobadde olina opinion gyo holding someone challenges you or rebuttals you with the facts by tolina or moving mu position yeno nodda mu position endala eri considerate obo kitegeera buzibu tusanga nti n'abantu baffe nga sinnagenda kumaliza nsonga eyo. Yes. At the moment kubanga mu kaseera nga you've criticized gwo criticizing n'avaayo nga munyeevu gw'obusungu obujjawa okuzaayo mu busungu kubanga nze nandowoozeza nti nze tanyo this is my policy if I said anything nga sikikozeseza na kigenderwa kikyamu ne bonziriza n'obusungu sikuddiza because wenna gye kyatandikidde saabadde na kigenderwa kyakulwana era bw'olaba nkomezaawo manya kati wagudde mu katego kange nabadde njagala kukola ki kati now if you criticize bulungi oli n'atakutegeera butegeeza obusungu ate obujjawa okukomyawo n'obusungu gwe nze saakikolako maybe other people nze era gundi yange eyo eyasookera ddala eri audio visual on a platform nali ku Megatron sho gyeri yali mpitirivu era singa abantu babeera honest bali badde bagamba kasajja gwe weebale nnyo okitegeera ye yasembayo ogwokubiri njogeddeko wano kati in between there from Megatron to here there is nowhere wosobola kumpulira nga nina ekintu kyenjogeza mu busungu ku album eyo because mu criticism yange teyali ya busungu because I understand and I told people ne bannanga abalala nti bebe cool sawa zino tulina betugenda obutamunenyeza singa album eyo meeting expectations ze nga tetugenda bimunenyeza nga tebiri mu ngalo ze tebiri mu mikono gye for example tuli mu tawalwa streaming siwe kiri nti success ya album eyo abasinga bagirinze ku numbers escorinze etya mu streaming egenze ku Spotify efunyeyo bameka egenze ku Boomplay efunyeyo bameka egenze ku iTunes efunyeyo bameka egenze ku Audiomack efunyeyo bameka abantu bamwe bayinza measuringira ki success because success of an album egenda ku numbers ezo the commercial then egenda ku kyokubiri ekya culture authenticity nyumba kunyuma which is subjective era sagana gende bibiri subjective oluyimba olukunyumira luyinza obutakola ki obutanyumira kati zo sigenda kati abasinga bonna the measurement of the success of an album like that one where one it is the most expensive album esawa zino ndoza mu Africa emitwalo ensambu ya dollar if they can be quantified integer it is the most expensive according to my research kitegeeza nti ba ojuwanise wano ng'abasinga bonna balinze return on investment okiraba so return on investment discussion egenda kubeera nnyo ba awaiting egenda kubeera nnyo ku streams ku numbers nagamba abantu nti waba tasikowalinzeewo awo nga tatuuseewo nga taachivinzeewo awo sigenda kunenya yenga omuntu kubanga olwo olutalo okuluwangula obulungi tulina okukomawo ku wantu tubeera real netugamba one katugoli mu business ya online ogimanyi bulungi nnyo ti otekayo video ng'oyagala viewership naye olumu ebigaana biyitirivu nnyo wali yagadde abantu bena kapiriti bakulabeko teriiyo penetration tepenetratinzeeyo buki bulungi teriiyo data wa buseere kati no YouTube kalekaleko ne streaming nga streaming culture okusanga Lawrence omugambe nti Lawrence ndaga ku Spotify yo musajja batunga takola kinga talina nti nennono yennyini yes nga yamanyi kimu
YouTube gyalabira ebintu bye kati nga streaming eno ne culture ennono okugula obere ngo subscribing obere ngo wayo mutwalo ogwo buli mwezi and whichever ennono ngeri wansi consumption mu internet eri wansi smartphones mu ngalo z'abantu ntono na webito so numbers ezo nti olutalo lwayinza obutakola ki obutaluwangula ne zitafuna numbers ki zayinza kubeera nga afuna as per the investment gyataddemu awo nga wetukola ki wetulinze so someone who gives you that such an insight na kutunuzamu ate nga ge mazima ddala criticism yebeera mbi kale kusema official kwoli awachi nayagadde eyo twogere bwe tuti nze ekimu kukintamya okuyomba nti abamu nyombera wano era nembireka wano nga abapoliisi bembera nabewaka bwe musula nga nakunyiigidde nkeera sikyabijjukira then mwe bantambi ekisinga obukulu nti nkumiitinga omulundi gumu wetwandyesinkanidde wala sitera kubeera siri outgoing nnyo kiri awo n'ebifo ebiki kati then you cannot become my problem ntegedde ekyokubiri nti nze ng'omuntu nali nkimanyi nti omulimu gwe ngenda okukola kwanza mawulire nagasoma so nali nkimanyi nti either nja kukola ku radio newe naaba tewulirizibwa ejja bbaayoko n'abantu omutwalo ogugiwuliriza abantu omutwalo muganda wange obateeka awamu baba bayitirivu nnyo so kati nze nali nkimanyi nti ensi erina okummanya omuwendo gw'abalina okummanya gwe gw'otamanyi ntegedde bulungi kati ebintu mu bijja nga mbiraba ne birekaawo naye abantu abali eri abatulaba kati nga tumaliriza ku nsonga ya album ya Big Size kati nze kano kalowoozo kange ab'amawulire abali mu kifaananyi ky'ab'amawulire PR is not one direction kuwaana mwaba abantu omuntu akyasinza okukola PR ya album eyo mumanyi Jacob because Jacob agamba the album is very nice naye eri mu video omukyamu does it stop anybody to listen to that album okimanyi naye ali mu PR era nolwo nalabye abali mu kampu abataasoma mawulire bali mu kampu ya Bebekulu bakuba Jacob kubanga buli omu yafuna assignment ku lunaku lwaki lwanjawulo so in PR walo PR wa awareness people have to talk about this album because it has to be known mu awareness anything can be done oba okitegera as long as you're in control of what is being said kubanga ate era ekintu bwe kiwaanibwa obuwaanibwa at times kibaako ekituuka nekikola ki nekiraalira kati nze challenge gye nnina eri emu nti people are not given chance to operate freely gwe wobanga owulira the only PR gw'osobola okuwa album ya Rasta kugiwaana buwaanyiwaana naye ekizibu ky'okuwaana omala ogiwaana ala nti leero nnungi enkyozaako ki kitegeeza nti ojja kwetaaga okugenda okusoma otuuke otunuleko mu nnyimba zino omwenda ziri mwenda 16 omanye nti kakati eno style yeno yeerimu bweti leero yayingidde bwati ate ng'obukugu oyinza obutaba nabo nno leero mulimu ebivuga that is the best person asobola ku album eyo PR okola ki PR ali positive ng'alina continuity nga yawaana naye oba ogenda waana bwanje era ojja kujja ogambe leero yasusse nkyodde ogambe inka naye boss buli waddeyo mu streams alaba tezeeyongerako kitegeeza yo equally being useless ate ekyo kiddayo mmwe abaafuna omulimu oguli direct you've not done enough kubanga nze kino nkyogerera wano yes if Rasta yalina abantu abasobola okutunula mu where proper went wrong and was right ensonga ya proper yali nyangu twali tukwata bukwasi proper netumuwa one on one ne Bushington nga tetumuvumye actually ne Rasta yalina kubeera involved anywhere oba kitegeera because nze kyensaba mu kyokka kyenzikiriza mu bigambo bya Rasta biri bimu nti wetumala okriticizinga album eno ate let's send people bagule album eyo kubanga leero streams bwe zinaabeera akakadde kamu kitegeeza nti album gye tuddamu okufuna target yaffe egenda bbeera akakadde kamu n'ekitundu kumuyimbi ate omulala oba kitegeera kati nze kyendaba kyokka ate nga tusobola kukitunda mu kuvuma na kukaka tulina kitunda mu spirit
era olaba nga Ntambi akoze kwa Ntambi gundi analysis yo ngikoze eki niye bo malo byogere byonna abantu bagambe mugende mulabe eki ne Ntambi nayo obo ina sort sport gy'omuwadde mu nagamba okay yes. He bought my idea kubanga byonna betwogere sawa zino tewali kisula kukyuka the album is out already music is out segeza nti wabanga yayimba luzungu lungi not until he does another album okukyusa olutono otegere bulungi tekirinya kipe kitukola ki so kati nza kyensaba mu byonna bye tukolako lero tolya ku Bebe Cool naye tolya ku Kenzo ne Kenzo naye yetunulya alaba yagala kukola ya album tolya ku Kenzo naye olya ku Rema olya Chameleon so today you're not eating but tomorrow you might eat nakalala Simon mu PR the best PR in marketing abasoma marketing omusajja Andrew Mwenda yayogera ekintu Andrew Mwenda yomu kuba critics ba government abali abamaanyi mu early 2000s ngali mu Monitor nakola ne radio yabenga bagikoze Monitor FM later KFM oba yali 28 29 before that ndowooza nakola Independent magazine omusajja bamukwatanga ne yamukasukayo bikiba bye bikyebe byonna nasagala nga criticizing nga nagamba nti teri muntu ya mu marketing na ku marketing Independent magazine nga government because ya mu victimizing okitegeera ne wano ebyaddala kino kano kabereka amabwama kama sagala bakawulire kubanga oyagala olumu ekintu kitunda abantu bakigire olaba omuzanyo guno nga weguli because you need talkability talkability nga woyogedde tegenda kubeera mu kuwaana you have to create debate wagenda kubeerawo proper side eno wagenda kubeerawo Ntambi side eno whether mu bugenderevu basi bugenderevu but gye bakoma okugira eno debate yeeyongera esobola n'okugenda debate mu myezi emeka ebiri naye nga eri intentional debate yoyo album butava mu ki because is tackling a lot of things yes butava mu mawulire bano bibatasobola let them operate the way they operate not necessarily kuwana kusuuta but the way they operate then kibawo mugenda okubeera nga muddamu and before you know nga debate ewanvuye ojukira mwaka gwa 2023 omwana oyo wa fango nti yavanga mu mawulire naye tikko omwaka gonna 2023 n'abayimbi ne bagamba naye tutamiddwa ekyana tukyetamiddwa oba ogenda kufulumya luyimba ekyana kye kiri mawulire ekyana kye kyakoze ekiwe bityo naye nga ye yamanya ya masteringa kimuzanyo gwa PR nagu masteringa whether mu bugenderevu basi mu bugenderevu ngoluma provoking and talkability definitely so akole ekinunga akimanyo jjamu webalennyo this is what the album probably needed for the publicity and to raise awareness and to increase streams if need be kati mudakika meka naye dakika meka kale katumaliriza katono kati wano just njagala ka inside katono omanyi fena tuseka naye there is what we call sensitivity nina sigobe TikTok kwendi naye ate mnangi most of the TikTokers bamanyi omala kujja mu spotlight ya amaanyi kati nzo nomwana ye senior Rama yani eyavuma babi and Rama leave on the fango Rama then there is omwana awo mulala naye yana yoba ye senior Rama mumanyi first na mulabe George is one unfortunately ngalozenze mama we oh sorry naye ndowooza mu kaseera awo balo bakwena na kuba babi bubi bambi kati there is that sensitivity nti newe mba kuba omukazi ninawe simusukka a sense but he later apologized so when somebody apologizes many people do not apologize ekyo nkiteka so ekyo mbadde ndeese kireete kati omuntu banaye waba akuze mu myaka I think kyavunaanyizibwa okuwummula kutya in peace yes kyabuvunaanyizibwa okuwummula naddala fo okweyongerayo kwaki kweggwanga n'abantu be I believe kyabo ki naye ate obunafu bw'omuntu mu bulamu it is out of control of anyone despite his weakness mu byakola naw naleka video kono omwana naye simanyi linnya yene mulaba nnyo ku mutimbagano I think ali Dubai Mr. TikTok nga imitating Moses Ali
alina akantu wano kati nze obulumi bwange buli bumu nti of course bwankyukakyuka mu nkola ye ey'ebiki ey'emirimu ku mutimbagano kati kampu gy'ayagala n'amwimitating aba yadde atadeko n'enkofiira eya people power red beret ontegedde bulungi kati ngenda okulaba nga is doing more harm than good because yabyekoledde he could do the same without the beret ataddeko beret of course abalabira okwo ngo bajja babeerako nga baseka naye we have the elites simanyi how do we overcome this Saimo tuli ku situation ya what happened yesterday ku nomination ku NRM. Yes, but General Moses has been like that for some good time. Yes, it has been like that. So ku abantu ejo kyakozinze mixed reactions and feelings mu bana Uganda of Tango Doi akulira ebyokulonda mu NRM okutuuka okuleeta empapula nomination letter gundi okutwalira omwami mu motoka ne wali mukulu nomunone empapula tiyava mu motoka tiyava mu motoka kakati now that situation yokka that one it raises eyebrows mu bantu maybe engeri how they tackle yeyawukana but it raises eyebrows naddala mu byobufuzi bya Uganda nti wawe tugenda nekituzayo ko wali mu 2018 17 togikwatako kyekitwetedde kino nti maybe at 75 singa twasigala wali tetwali esanze mu situation ki ngeezo walabye ekyokubiri nga sinaddayawo walabye ekifaananyi posta y'omwami ono Ephraim kamuntu yoyo asaze cut asaza kabiri ka MC Cuts nga kafaananyi ka myaka nga 5 mu 5 but the man is in 80s okitegeera kati ebintu webityo birabinga banna Uganda bulala abasinga nti bannange lwaki because wobo extendinze nnyo kituukira ddala paka mu nsawo yo Simon okimanyi nti sente ezonoonebwa okubeera nga zimaintaininga abantu nga we batyo mu bifo ebyo vis-a-vis kati nga situation ya Moses Ali si mukumwogerako bubi but vis-a-vis abantu abadde bagamba nti ddala moto skills ze zikyasobola okuba nga zeeyimirira that is one wezibanga tezisobola lwaki bamukakaalukanya okutuuka ku kino did he need a nomination or he needed medication okubeera nga mumutaasa osobola okubuuza second prime minister about medication anti kati ekibuuzo ekyebuuzo oba yakyasobola okwetegeerera it is in doubt maybe there are others who want him abeeraawo kugamba batu nga beebuuza lwaki tayambibwa kale mu mbeera eyo than okuba nga tugenda kumumalirako sente maisene mpitirivu nnyo zigenda okubeezaawo the political class abali waggulu kati abantu abatunulamuko ne bagamba we Uganda as a country are not serious wabaddewo n'abalala bagambye ebifaananyi bino ebibiri ekya Moses Ali n'ekya Ephraim titubiraga bannakenya n'abanigeria they will roast us byabadde exoko bajja tumaliriza they will finish us completely okubanga we are stuck with this now ngoze ku situation ya omwana oba omuvubuka oba omwami yamookinze situation mu buntu Simon nga wayogedde we are raised differently sola kumookinga nze nga ntambi sola kumookinga muntu mu bulwadde nimbeera sikanya naye idea mu byobufuzi mu culture mu byenzikiririzaamu sisobola nze nganze but then esaba zino banna Uganda nabo bajja kubuuza ebintu bitirivu nnyo nti kale yes oyinza okudefendinga ekyo but tubaddeko mu situations nga naffe abaffe bamiddwa omukisa oba akaaganya okubeera nga benjoyinga privileges balina okwenjoyinga nga banna Uganda so neyabeera nga abantu abatandika agenda eyo bataddemu abantu effubitizi hatred mu mitima mu bwongo nga tebukyayinza kukola nga bulina kubeera nga bukola because tuli mu kulivinga mu abnormal situation
oba kitegeera mu kaseera kano Simon oli ajja kugamba ntambi wali abaana abali very very innocent abakwatiddwa ababductingiddwa abali makomera abavundire bamiddwa trials eziri fair abakubiddwa biki byonna byonna nga biri awo naffe tufunayo kokakisa nga tusobola okumokinga situations nga zino let us be so tuyina omugugu gw'amaanyi nnyo naye nga gutandikira ddala wali waggulu nnyo era nga gujja kusalibwawo decisions zetugenda okumakinga mu kalulu akaddako abamu we bagamba nti probably governance erina okubeera ng'ekyuka naye singa esigala nga weeri embeera ng'esigadde nga weeri omusajja yali awa statistics n'agamba mu 1973 71 mpaka 79 mu era ya Idi Amin Dada Uganda kikyali esinga okutunda Saudi Arabia n'aleeta statistics byali esinga okutunda Saudi Arabia n'awa ne statistic ya okubanga Idi Amin Dada yawolako Dubai n'abawola ku ssente n'agamba kati ssaawa zino 2025 ekintu Uganda kyesinga okutunda Saudi Arabia oba mu Gulf mu nsi ezo be baana baffe okitegeera bagende bakola emirimu eyo mu kubatundayo yani oba okomye wano kuzimu ku ssente zetusinga okuyingiza eziveeri gold tourism ekyokusatu labor expatriation kati abaana abo bonna nga bali mu nsi ezo bakola emirimu gye bakola naye nga wano ewaffe bali badde balina bye bakola ebiri beta kati emmeme zaabwe tebali mu situation Simon oyinza kuba gyajinga nnyo naye nga situation gye balimu eyitumaze giconsideringa batuukayo bati abantu b'ekyayi kimadengezawo kubanga nkuleetera abantu b'ekyayi nga tumaliriza naye nze endowooza yange eri bweti ntambe si buli mukadde nti si buli muvubuka tiyakaddiwa naye emikisa gy'abakadde bonna okufuuleka abavubuka mingi okusinga emikisa gy'abavubuka okufuukuleka abakadde kitegeeza nti mu layini y'abavubuka 100 n'abakadde 50 ekyamazima bakadde 35 bagenda kufa abavubuka 20 be bagenda okukola ki okufa kitegeeza tuba tusigaza abavubuka 8 n'abakadde 10 n'abameka kitegeeza nti essuubi lya Uganda empya ne litaba lya 26 lyolikola ki weeriri waliwo ekintu kyentera nnyo okulaba naddala mu kaseera when opposition does something wow nalabako Honorable Nkunyi Mwada we yalaga project y'eddwayo ly'Emagere nalaba nja ku example y'ekibiina ekitebe kya Nuupu there are those tangible things that opposition has done and people's comments have been olaba tukola kino nga tetunnatuuka mu buyinza ntegere naye ate bwe tunaatuuka mujja tukola ki kitegeeza nti public waliwo omuntu nga takwagala era nga akyalemye okukola ki okwagala kati ng'ensonga lwaki takwagala nti byewajja nabyo tekwali kimukolera along the way omuntu oyo atandise atya okukola ki okwagala nze nno nina endowooza yange eri emu two wrongs do not make a right ekituufu kiri kimu the people are drained naye entambi Uganda empya oyagala efaanana entya bweba mulimu cordial respect please include respect mu bulamu bw'obwaki obwa bulijjo oba kitegera bulungi tusobola okusiiga ekifaananyi kya Uganda empya gye twagala nga tutandika ddi kati abaka ba palamenti abaffe tusindikayo bateese bakiikire ebirowoozo by'abaki by'abantu bebakiikirira ne banabeera 10 nga be baliyo bokka naye ng'ebirowoozo by'abantu bituuka era tujja sigala tugamba nti akaseera bwe kanaatuuka ebirowoozo byaffe ne bikiikirirwa bulungi olaba lina 10 lituleetedde kino oba ntegera because future yammwe abavubuka nnene ku nsi kuno osobola okusurvivinga ebintu byonna naye death is a must nze nkugambye nti ku bakadde 50 n'abavubuka 10 abakadde 35 bagenda kufa abavubuka kituufu nabo bafa ne bagenda kufaako 20 ekinana kijja sigalawo kiwitinensi ng'ensi ekola ki kakati let's not be hopeless twakula batugamba nga kivumo twatoza kivumo ne katira saa zino ogamba omuntu teyali hopeless agamba onvumi kati obuzibu bwa bitabo bye but let's not be hopeless tutuuka okukola ebiyinza okutuuka time bitusibe ku mawanga nga twandiyagadde okukomawo okukowa you get my point kati your argument is very right
naye nze ekibuuzo kyokka ekisembayo nti gwe Uganda ogyagala otya. Practice that Uganda, not until you get it. Because the truth is, emyaka gikyali ku budde bwa mu kusaidia mmwe, you will see that Uganda. Bere bulungi mwera. Inda katono mbadde sina kubambulira ku bantu ku bulungi obuli ku Muno Watch tugamba ku mutimbagano gwa fengo osasudde emitwalo 3 egya Uganda ogenda kubeera osobola okubanga olaba films enjogerere mu ba VJs ba Uganda bonna tubalina gwe akozesa smartphone kino kikugamba nti step number 1 osobola okubeera nga o downloadinga application yaffe ya Muno Watch n'ogiteeka mu simu. Essimu zonna kwetuli abalina zi iOS oba zi iPhone nga zino namwe abalina zi Android applications zaffe kweziri abakozesa smart TVs ewaka oba mu offices oba luddawa applications zaffe kweziri ogenda n'ogiwanulayo mu app abazibeera app stores nazo nobeera ng'owanulayo nammwe abakozesa ku browsers ez'enjawulo nga Safaricom oba Google Chrome ogenda bugenzi n'oteekamu www.munowatch.com. ba VJs bonna aba Uganda aboogerera films bali ku Muno Watch kwokka bannange tebabalimba n'ababako ssente kwata kalinki kano fe waffe munnange Muno Watch manyiyo yeesa tweseera fe n'obo twadde ebiri kitundu oba ebiri wago mu kanaana tukikolera bagenda kuguza kapa mu kutiya babiri nga bakubako ssente. Omutimbagano ogwesigika oguli exclusive ku ba VJs ba Uganda ye Muno Watch n'olw'ensonga eyo tandikirawo omulundi guno oberenga weeyunga ku mutimbagano okwo oberenga weerolera films enjogerere mu maloboozi amalungi mu kifaananyi ekirungi films empya ne bayaguddewo olunaku lwajjo sako ne films enkadde Muno Watch tulina servers mpitirivu film tezivaayo tetuziwanulayo so film nebeera ya myaka 4 agenda ogiteekemu wali mu search bar ojja kubeera ogiraba neeba ya myaka 5 emabega teeka mu search bar film ojja kubeera yeereeta. Abo nga mbavuddeko tulina bannaffe aba Biva Organic yagamba nti bannange emmere ddagala aho ina kibayita ka wake up call mu baami abeegaya abaami abatalwa mu kisaawe abaami abakozesako enkola eya masturbation ng'amazzi togafuluma ofuluma mpewo nga tokyasobola kubeera ng'ofunisa mukazi lubuto basobola okubeera nga bakujjanjabira ddala noddayo ng'oli kawerette nosobola okubeera ng'ofuna ku ssanyu ery'oku nsi ng'oleese ku mwana so ka wake up call sako n'enkozesa ezo mu bukujjanjaba weeziri. Abalina allergies nga musiibwa mukolola mukuba emyasi Biva Organic yeddagala oba ye answer. Abalina ssenyiga atagenda abalina okuzeera abalina asthma era nga naye akulemeddeko tagenda abafuna okusiibwa mu nnyindo abakuba emyasi abalina emigejjo abakyala abali embuto mwe mulwala nnyo bannange muwandawanda temulina maanyi boosters weeziri abalina ebizibu ku lungs lung problems era omusajja asobola okubeera nga akuwa eddagala epitirivu ennyo abalina sinuses abalina pressure abalina sukaali abalina amasavu mu musaayi oyagala kutangirwa kookolo kuba kookolo kati amalawo abantu bayitirivu nnyo abakyala nga temulina amabeere wabula ate nga muli mu breastfeeding omulwadde ng'oludde ku ddagala abaana abato endwadde nabo basobola okubeera nga bazijjanjaba sako ne general body fatigue babayise ba Biva Organic abakozesa obutonde obw'ensi okusingira ddala olumu emmere olumu ebimera oba ebibala Biva Organic yeeyo bakubidde ku namba y'essimu 0752 6 24 27. Abo nga mbavuddeko tulina bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions basangibwa wanno bano basangibwa Bunnamwaya okuliraana ki Bunnamwaya Police Station ate b'emikono babasange Nasuuti Kanaana bakola bikyolu bakola kibayita full house cleaning ne baddaabiriza ennyumba sina kugiddaabiriza kugiyooyoota buli kafuufu wekali n'okugiorganizing obulungi ennyo tebakoma okwo bacleaninga sofa sets zo ne zidda buto tulina kuddamu kubeera ng'ogula sofa set mpya bano nga weebali bacleaninga carpets neberange yavudde ejjo ettake bakola ki ebirala bacleaninga pavers ne zitukula ne zishininga bagenda ku mabaati ago ne basooka ne baberanga bagawawula bulungi nnyo ne bagooza ne galabikanga amabaati sako nammwe abalina amategula balina kye bayita full compound cleaning nga awaka wabanga waazika tewategeerekeka baddaabirizawo ne wajja bupya nammwe abalina hotel oba hostels nga mulinayo furniture basobola okubeera nga bamulongoosa nadda kawerette bakubire ku namba z'essimu 0706 85 25 24 ne 0752 84 03 08 ne 0790 23
18 69 beba H&K Pro Cleaning Solutions. Abo nga tubavuddeko abasembereyo ddala beba Ventures Bar and Lounge Najera. Nabaddeyo ko lunaku olwajjo buli lunaku olw'okwira baba ne kye bayita quiz. Mugenda mu quiz ne mu testing obwongo nga muzannyo ne mubeera nga musobola okuba nga mu networkinga ne muzannyira wamu nga groups nga ate awangula abantu atwala ebirabo ebyenjawulo ebibeerawo on the night olwo n'olubeera lwakubiri ate nga luliko ne karaoke mumwe mwennyini ne bakuwa akazindalo Ntambi tuweemu GNL Zamba Simon tuweemu Paulo Kafeero gundi tuweemu era nga nazo paka za kuwangula kati networking eringange eyo mu kifo ng'ekyo buli lwakubiri ebeerawo nobeera ng'ofuna kawewo akaviira ddala waggulu because tuli ku rooftop waggulu nnyo we tulengerera Kampala yenna nga asirise ekiro kiramba abaweereza abo babeerawo in time ate nga bali professional nabeera nga bakuweereza ayagala okunyaka cocktail akasufu konna koyagala akensizi bali owuliddeko kabeerawo ekimere kibeerawo nga kirungi nnyo ku menu kyoyagala kyobeera ofuna ate nga kiri organic and very fresh abagala okunywa ku mukka gwe mutegeddera musobola okubeera nga munywanywako embeera nebeera nga etambula bulungi nnyo nnyini ddala parking weeri nene ate nga ne security eri gulugulu so tubamu kweraliikirira konna babayita ba Ventures Bar and Lounge esangibwa e Najera okuliraana Najera Police Station otandikirawo kubanga obuuza bannange Ventures eriwa oba girengera ku kizimbe waggulu mu Najera mokka kyekifo ekyamasanyu kyolina okubeera nga ogendako buli lunaku. Kale bane tweyanzeege mubeere bulungi mweraba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.